Jjingo nkulamusiza nnyabo ono Betty ekyali wajjala nina omukyala mukwano gwange alina ensonga ze yampitiddemu ng'alina obweraliikirivu ku bbaawe ebintu byakola ebiri weird naye tamanyi kikyakola tamanyi oba ekyo kyalowooza bwe kiri kwegamba nga tusaba abawuliriza batuyambe bayimirire mu bigere by'oyo mukwano gwange embeera gy'ayitamu kubanga bwakugamba nti nno enfunda zagenze ng'asula ewa bbaawe jjukira ali lubuto naye nga mukyala mukulu bwakugamba nti enfunda zagenze okusula ewa bbaawe agenda okugumuka mu kiro ng'omusajja atunula atudde awo naye ng'ali siriyasi akanudde erizo taseka ekyo ne kimutiisa omusajja bwakugamba nti erejjali olubuto n'amugamba nti saagala abaana balongo ekyo nakyo akimanyi nti omusajja yenna ayagala abaana abalongo gitabaagala lwaki eyo nebeera question mark omusajja bwakugamba nti saagala onaaba eddagala lyonna okuggyako nga nze ndikuwadde abakyala ab'embuto tunaaba eddagala naye yamugamba tokigeza kunaaba ddagala kugamba mulimu ebintu byakola nga biri weird na on top of that nze kyanzija enviri ku mutwe kwe kuŋŋamba nti nno omusajja buli bwabeera amanya waali ne bw'aba akaabye ne bw'aba ayimbye oluyimba baawaliwo olumu lwe yaŋŋambye nti yabadde mu mmotoka ngaliwo akayimba ka gospel kayimba ng'alinga praisinga n'amaana n'akuba mu ngalo immediately wayise dakiika bbiri essimu n'evuga namugamba nnyaba oyimbye okubye ne mu ngalo kwegamba nga taliiwo oli ali bunaayira onaali eno kwegamba buli bwabeera amulondola kiki ekyo kyeyamuteekako ekimulondola era waayi Jjingo nsaba abawuliriza batuyambe bwe liba ddagala balituwe nga litaasa omwana ne maama kuba omwana omukyala ali lubuto limutaase ye n'omwana bwe liba nga ddagala lye lyetaagisa bayimirire bakube ttooki bateese bawabule naye nga omukyala twagala ave mu kino nabakola ki kuzaala kubanga mweraliikirivu kubanga ne bw'ave eno n'agenda n'asula eri ew'omusajja era awulira nga tali comfortable pesa n'afuna tulo kwegamba Jjingo ngaze bwe yabimpitiddemu omuwulirizaawo neŋŋamba kantiteeke mu bangi banga waggulu w'omumanyi waliwo omumanyi era bingi bye bansinga nga so akwemalirira weewaawo ebigenda mu maaso tuba tubiraba naye nga njagala awuliriza okuva mu bawuliriza akase kituufu recording tujja zikola neki n'essimu ye ngenda gikuwa banga akola mukyala akola mu bbanka naye ojja mukubira ayongere okulambuulira wabanga alina kiyandekeddeyo weebale nnyabo nange neeyanziza nnyo neeyanzege era mukwano gwaffe wekyali wajjala weebale okututeekamu obwesige ng'obwo naye era ebibuuzo bingi era nga nannyini kintu yalina answers naye tabeerako kweraliikirira tugenda kukwata mpola mpola eno ye Beat FM ekintabuli ky'omuziki nze Rebecca Jjingo matuugo gasigale ku radio ng'owuliriza tusooke tugoberere ensonga eno step by step n'oluvannyuma onaateeka ettaffaali ku mulamwa gwe tuliko nkomawo. Hello. Yes, my dear. Osibye teno nyabo. Bulungi mkwano. Oyota. Jindi. Nze Rebecca Jjingo. Rebecca Jjingo. Ayinza okuwuliza mkwano. Kaakati nze mbuuza. Nti omwami wo taamanye nti oyogeddeko nange tebiibeera bizibu. Tajja kumanya. Osita toyogera linnya. Okay, kubanga omuntu aweereza voice agamba nti omusajja wo ategeera buli kimu ky'oba okoze. Banda ng'obaliko empewo Mukama y'amanyi. Kati bwe mba ndi mu mmotoka byenjogera aba abiwulira. Kubanga amala nankubira essimu n'aŋŋamba aloose. Aloose? Kati bino byenjogera taabiwulire n'akugamba. Siri mu mmotoka. Toli mu mmotoka. Oba mu mmotoka yo yateekamu cameras oba obukwata amaloboozi something like that. Sirowooza. Sirowooza. Omwami ono mumaze naye ebbanga ki? Tumaze naye emyaka 4. Omuliramu abaana? Ndi lubuto. Okay. Kiki ekisinga okukweraliikiriza ggwe nga ggwe? Okunerekeza ekigendererwa sikimanyi ateeka. Kubanga olubaddeko n'omwami ng'ali so generous. He's very generous. N'emmotoka gye nnina kati yagigula nasanga n'emmotoka kale he's generally a generous man naye ebintu omanyi bw'obeera n'omuntu ng'ate ayagala nnyo ssente
otandika olumu omwekengera otandika omwekengera kati n'ebintu bye mbadde nzija nfuna nga sibitegeera naye kati bw'omugambe bagamba bajjajja bandaze kati alina omukyala omusajja musiraamu kati bwe nafuna olubuto luno kubanga ayagala nnyo nzaale n'ayogera nemugamba wakola bubi nnyo okwogera kubanga era alina abakyala abamutawaanya kati bw'ayogera teeka nti kyatambula kati abakyala balanuka okuntawaanya obugirlfriend nga bw'obimanya abasajja nga bw'obamanyi bakubanga ye omukyala owawaka she has never attacked me not even sending me a message yadde oba n'okunkubira takikolangako ye she respected me kubanga murespectinga era mugamba oba oli waka tonkubira simu era omukyala wamuno bakurespectinga nawe omuwa respect naye ebintu ebimu byakola nze kyekyokuba nti amanya nti byenkoze kineraliikiriza nnyo kati n'ekirala mbadde nfuna ebirooto yali yaŋŋana okunaaba eddagala lyonna kati yaŋŋamba byasobola okundeetera eddagala okuva ekibuye mu katale kati naŋŋamba n'ekyogero abaana ababeeyi ababusulira ekyogero fome ndaba nga kiri so weird kati recently bwe nafunyeku ku ddagala nenaaba nenfuna ekirooto nga bwe namala oddinaaba bwe nti olubuto ne lunnuma bwe lunnuma neneebaka bwe neneebaka nendoota ekiro kyonna ng'omuntu ankutte olubuto nga taluta ng'alukutte bwatyo naye kati mu kulukwata it was like protecting me kubanga nabadde nga asuubira ti waliwo omuntu agenda okujja okumpa treatment naye nomuntu ng'akutte naye nga musajja esaategedde n'alukwata nga taluta ekyo ne kigenda kati bwe nziramu nenaaba eddagala this time olubuto terutannuma naye nendoota nga nina wendi I don't know whether it was an outing kati nga ndinaaba naye nekaze naye azze netula naŋŋamba tuve wano tugende kati yankulembeddemu kati ngenda okufuluma wentu mujweninga naabula he just disappeared like that kati ngenda okuzuukuka ng'olubuto lunnuma omanyi nga alina amagwa mu lubuto kati nga nempulira pain nesooka ntula ku buliri nga bukedde nesooka ntula ku buliri like for nga 30 minutes kati nga ndowooza bwe nalwengedde okunkubira okunnuma nja kukubiraani nja kukubira dokita naye nomaani erukkakkana but he's a bit weird kati bwe mbeera ewaka olumu kubanga alina ennyumba gy'alina gy'abeeramu nange nina gyembeera kati ennyumba gy'abeerayo kane ntera okugendayo naye sometimes nga bw'onosimagirako mu ntebe nga naye agudde wali mu ntebe yeebase ogenda okusimuka ng'akutunuulidde bw'ati naye nga tomanyi ssaawa meka zetandise okukutunuulira katonda wange tasooka kifaako nembulyako abakyala bakwano bange abakubidde abakubuulidde tasooka kifaako naye tandika okubama nga kiri ebit weird naye nga talina kyandaga naye n'ekirala bwe mbeera nga agezaako muta tampa na chance asooka n'abeera nga anyizifu both of us have an ego naye wagamba ajja kunnoonya lwe yajja kuya atuka ekiseera nga laba tekikyasooka era najja n'akunya like he doesn't want to let me go kitegeera he doesn't want to let me go like ngagamba omukazi kammute tekiriyo lwaki nabeerako kyakulamba ate kati wabanga ayagala okudda anoonya ssente neziba tazina laki nazila to make sure akukolerayo akantu akanaakuzza kitegeera kati ekigendererwa kye kyennyini Rebecca sikimanyi omusajja omutya sinatandikamu naye kati natandise omuti oba natandise okusharinga ate bwe natandise okusharinga abeerenga ali scared like alinga ategedde nti abantu bategedde like alinga muguddemu kitegeera because before mbadde sisharinga naye simulagangako nti mmanyi nina kyentegedde kyakola sikimulagangako olowooza omusajja ono alina ebyawongo byasamirira mbuuza bubuuza kisoboka omanyi ewaabwe ye musika ti yalina ekibbo ky'abalongo nga balina abalongo kati yalina jjajja we yali amwagala nnyo abasiri jjajja we alina ebintu byakola ki byamulekera kubanga akati bano abantu abasaidi ya jjajja yali ku saidi ya taatawe kubanga yazala taatawe kati kirabika balina bye bakola ki bye bamulekera kati bali akati bataata be tebamwagala
bataata babasigalawo bonna tebamwagala. Ekitegeeza omwami wo atuuka ekiro n'akutiisa. Asiri katakutiisa naye okusimuka omuntu ng'akusimidde bwattu Rebecca. Kitiisa. Kitiisa. Tuyinza kumanya saa mmeka zetandise okutunuulira. Omanya simu kati bw'osooka n'agamba tugende twebake. Naye nga badde akutuledde for a long time. Kati okuzaala okwo ng'ayagala nnyo nkole ki? Nzaale. Naye ate tayagala ozaale balongo. Kati abalongo abo yes yagamba mutayagala nti nzaale abalongo kubanga bwenazaala abalongo mbajja kubonaabona nnyo okubanga nkolima. Kati Rebecca sijja kukweka kino bagamba nina empewo naye waffe nze zenina simbi yaleka yakitegeerako naye nze bwe mba nnyigidde omwami bw'aba alina ssente ziggwawo tasobola kufuna mirembe. Kati ekyo nkimanyi nkirina simanyi gye kyava. Kati lwaki weeraliikirira? Bulamu bwange simanyi kigendo kati naikira mwana nali mu lubuto. Simanyi kigendererwa lwaki abayagala muzaale lwaki amwesibyeko nnyo. Kati simanyi oba yagezako okukola ebintu abakazi be babikola. I'm just scared for my life and this child. Ekigendererwa kyo ky'omwami sikimanyi. Kati ki kye wandyagadde omuwuliriza wange akukolere kuba right now ebikutawanya bingi ate oli lubuto toyina kufuna stress munnange. Ki kye wandyagadde? Mala njagala abawuliriza abali bawuliddeko ebintu ebifaanana bwe bityo bambulira ekyokukola kubanga ekyokukola sikimanyi simanyi ddala sijja kugamba nekigendererwa nti amanyi abakyala tuyita bintu bingi kati bangi nnyo bemanyi abakoze eki abali babiwuliddeko kati bayinza okumpa scenarios nemanya wendi neneetereza nemanya ekiriwo ekiti nina kukola kino na kino kati fe abantu aba office emude zimwe tetumanya ogenda mu office okomawo kiro kati tetufuna nnyo time kuinteractinga nabakyala bannaffe kubintu ebyo kati mbanyanga nnyo omuntu kati abayibiriko bali bawuliddeko experiences bambuulireko manyi ekyokukola. Kale mukwano neyanza nnyo okwogerako naawe. Nange neyanza nnyo Rebecca. I hope ojafuna time recording ebyo banabeera boogedde byonna bw'onoobeera mu free time obiwulirize ofune wotandikira. Kale mukwano. Kale bye bye. Bye bye.